Dennis Kigudde gwe tusanze mu maka ge ku kyalo kya Mukaba mu ggombolola y'Endangwe mu disitulikiti y'e Rwengo alojja ennaku mwawangaalira mu kiseera kino oluvannyuma lw'obuvune obwamutuusibwako. Kigudde yakubibwa amasasi mu kigere ng'entaba eva ku kukwatulirawo w'ebyokwerinda ku kyalo Jude Ssesanga guweddemu nga bwe yali ayitirizza okuganza mukyala we. Banatuukawo bwe nti fensi nankwata ettaayi nankwata jeeke wane emabega ankuba endwala nangamba kati oli mukwate nemugamba obadde ki gonjagalira omukazi ate onkwata bwoti bankyuka bwe nti enda okulaba abasirikale bafubutuka eri kusadi yawali 10 baali babiri. Serikali yatuuka ngamba teekawo emikono tukuteekeko empingo, teekawo emikono tukuteekeko empingo. Nembuuza kiki afande koze eki ono anjagalira omukyala amuntumye yuno mulese ate kiki atandise kunkuba kiki afande koze eki. Ow'ebyokwerinda Ssesanga yamaliriza ayisa abasirikale ba poliisi babiri era wakati mu kanyoolagano ng'akubiddwa essasi mu kugulu. Bandi awo nankuba ekigala ky'emmundu bwe wati wano okubonamu bwati akati ankuba naye ndatingwa wansi nvaawo olwo ntaddeko empingo wano omukono ogumu nvaawo banakavaawo bwe nti sikala omwaga atwawodaga mukube essasi kuba afaafe tiwaita na ddakiika enda okulira essasi nga libaluka kati ngambuuza afande ekyo kyamukazi wange kyekinkubya amasasi afande lwaki mwagala okunzitira obwereere tunuulira abaana bange bandi awo agenda okulira eddala nangweri. Oluvannyuma lw'okumukuba essasi abasirikale baamuyoolayoola nga bino byonna byaliwo ku ssaawa 8:30 ez'emisana. Kigudde ekimuluma kwe kumanya nti abasirikale abaamukuba okwali afande Ssebulime n'afande Lwesawula n'ow'ebyokwerinda guweddemu nga ne gye buli eno bakyali abutaala awatali akuba ku mukono. Ensimbi z'obujjanjabi nako kusoomoozebwa kwa maanyi gyali era alajjanidde minisita y'ebyokwerinda Jeno Eritu Mwine ne Kano Edith Nakalema okuyingira mu nsonga ze okulaba ng'afuna obwenkanya. Nsaba poliisi eveeyo ekangavule abapoliisi oyo era banyambe banjanjabe. Mukyala Kabiri Nagendi Bassa eyavaako akabasa akkiriza nti entabwe y'okwagala okutta bba kwe kugaana okuwuliriza ebigambo bya Defense Ssesanga olwo obusungu n'asalawo okubumalira ku mwami we. Bangambire ku Defense byonna akkiriza amazima naye nze siminaako kibi kyonna ne poliisi nayo nsaba ennyambi kuba kyeyakola bba wange nange yinza okukinkola obudde obuzibu nsula seebase nina okutya kw'amaanyi kubanga bayinza okutusiŋŋaana tuyingira saawa emba bayinza okutusiŋŋaana mu nnyumba nga. Bwe tuvudde mu maka ga Kigudde tutuuseeko mu kifo awaali ensiitaano eno era ebyaliwo abinyumya nga lutabaalo. Wano bwe bankubira essasi abatuuze abaaliwo ku lunaku olwo bwe twogeddeko nabo balaze okutya olw'engeri poliisi y'ekitundu gye yeeyisaamu anti tewali agigambako. Essasi eryasooka wano baali bagezaako mmuteekako mpingo era awo liri ekigere baali bamaze ommuteekako empingo naye ngekutte guno omukono ogumu nga guno ogwokubiri afaaniro zaddiragezezaako ogunyweza ng'amuwerekera kumuteeka wali ku ppiki ono omu n'amugaa nti omusajja oyo akuleeseemu effujjo n'emputtu mbeera ng'ekitundu nze nganze omuntu ndimu ennyamivu olw'abantu abakulembeze be twateekako okutuyamba bwe babeera tebasobola kujja kutuyamba ndimu ennyamivu nze nganze omuntu omu. Maama wa Kigudde agamba nti kati ali mu nnaku oluvannyuma lwa mutabani we yali amuwa ekyokulya atakyasobola. Yesu akatu k'omunnyo kalidde afunye akavu akakuwadde kati ndeera mbyatenne. Tutuuseko ne mu maka ga Defense ayogerwako Ssesanga Jude guweddemu wabula tetumusanzeeyo. Ssentebe w'ekitundu kino Mathias Mujabbi byatunnyonnyodde byawukana n'ebyabatuuze yabadde batunnyonnyola. Ni waka Defense yankubira essimu naga nti mwami Kigudde amukubira mulira n'omwenge ng'asaba muyitire poliisi ejje muyambe.
n'abasirikale ne bakubira ssimu ne bajja bagezaako mukwata n'alwana nabo n'abakuba n'uniform n'agiyuza yakuba amasasi 2 waggulu nga takkakkana bamukuba okugulu. Kaweefaaweefu okwogerako n'akulira poliisi y'e Kyannamukaaka agudde butaka olw'abalina olukusa okwogera obutabaawo. Bruno Mubangizi yakusakidde bino.